Okay, kwaniriza atulaba webale nnyo webalire ddala gy'osinza okuba nga ate otugoberera. Nze Big Bro Jamal oli ku Big Brother Uganda. Sharinga, likinga, commentinga. Gera mu comment section olekewo message yonna okusinziira ku mboozi gwe nga bw'oba ogirabye. Baganda bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasiraamu. Asipenti ebintu bitambulira ddala bulungi bannyinaze ne baganda bange mwenna mbabuuzaako abali mu diaspora. Mwe musinza okutwagala ddala mu maaso gange ndi n'omukulu Kayanja. Of course muze mumulaba ku social media platforms ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo naye ngamba nange kamuleete tutambule ffenna naye nga nsuubiza tugenda kutambula nga ffenna Sijja wa kigambo kye nsaba obuze kuba tulaba. So mugamba mutya baganda bange bali ku Big Brother Uganda kansuubire nti muli bulungi. Kyemukola kyamaanyi okusharinga information yenu. Kwa ebiseera ebisinga tuba tetwogera kuggwa abagiraba oluusi ojja mu byakuyiga naye bw'oba olabye nga kiina gwe kikwatako passingire message mu group mwe muli naye afuna amazima amatuufu. Ebigambo bino manyi tubidiscussingako later alone abantu ne bazuula nti bye badde balina okukola nga ate olwedde bamaze okukola ensobi. Nkuba nzize njogera ebintu bingi abantu ne balowooza nti byakubeera abwe bityo naye balialayizinga luvannyuma nti Kayanja yayogera bw'ati kituufu twali mu nsobi. Okay. Kawuvini Kayanja kitalo nnyo juzi twafiirwa blog ow'amaanyi eyali president w'aba bloggers Jjaaja Ichuli Ismaili. Ebintu ne bibeera nga tebyatambula yafudde bubi. Ekiro ekyakeesa ennaku z'omwezi zaali 6 ssaawa zaali nga 3 awo 2 amawulire gatandika okusaasaana ku kitimba ate mwana wattu alina akantu ke yakola agamba nti kwebeerako ku kitimba yawedde dda bambi ng'ali mu nnaku zizisembayo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kawuvini emirimu kitambula kitya? So emirimu tegiina tabu. Abantu batandise okutya gwe tonnatya mwaboogera bulanga buli omu gw'ogamba. Kankubulire kino muganda wange entuuko y'omuntu bw'eba yazze eba yazze time eba yatuuse time ya kufa kwa Isimo eba yatuuse. Isimo mayi byazze ayogera yakuba abeebudo n'abakola bw'ati baba NSSF n'abakola bw'ati yakuba Bobi Wine n'abakola bw'ati azze yayengeejinga abantu bangi mu stories nyingi kisegedde. So enfa y'omuntu eba etuuse nti Katonda we yakola ki tobale twabalabako nnyo emabegakaawo nga muli ne Isima naye enkwatagana yammwe ebadde etya n'omugenzi? So Isima abadde mukwano gwange omanyi Isima yayingira emirimu gino egya blogging nga nze already mwendi yakusangamu already yansangamu nali Katanga Isima ali Sweden. Isima n'okujja okuwagira NRM yali ayagala tubeere nga tuyimiridde babiri fekka. Otegedde okujja okuwagira NRM yali plan tubeere ku platform nga tuwakanya aba people power gwe ne Isima nze ne Isima. Tegedde abalala bonna NRM bagyegasseeko tuli Uganda. Abasooka wano ku blogingira NRM yali Kayanja ne Isima yali nze yali gwe nze nga njakola bu video bwange buli obukyafu ekkata ng'osikiriza Isima n'agamba awukane kirino okwogera bino agenda okulaba nga information yange ebulamu experience n'ebitabo ebitonotono n'agamba tenze bwengattawo wano Kayanja kyayogeddewo nti ekyaliwo mu 1982 n'enkyogera ku myaka gye nnina abavubuka bajja kutegeera nti ekyo kigambo ekyogeddwa kituufu. Ne Kayanja bw'akyogera naga mujja kuzza ebyali mu gwamini nga nzaaliddwa ku gwa Museveni tebamatira bulungi. Kati Isima n'agamba Kayanja kino kyayogedde nze singa nkyogera ku myaka gye nnina omuvubuka abadde agenda okwokya ebipiira ku street ajja kutegeerera ddala nti olaba muzeeyi yaŋŋambye nti ogwamini gwali mukambwe kangumiikiriza ogwa Museveni contactinga nga ayagala mukwatagane. So atugatta yali Bebe Cool mumutsangawo ati nkubuulira Bebe Cool kubanga mu byonna era abadde atwadvisinga nnyo Bebe era mu kino kyonna Bebe nkunenya otya alina okuba nti alina we yasuuliramu Isima okuba nti mufu olwaleero obutamwadvisinga kkubo kiri alina kuyitamu ffenna Bebe ya streamlininga twandibadde bakaawu
bakambwe n'okusinga ku isima bw'abadde naye yagiranga n'abakuma Yesu ogenda okulaba essimu ya bebe ng'ekuyiseemu n'omanya wayogedde ekyensimattu kagamba Kayanja no abasajja omaze okulya omuceere gwabwe gwe yandibadde agamba abalala at least tugumiikirizeemu naffe eno gye tuli akantu tewali nga mumaze okulya nojja n'okuba ndagamba eyo si mpisa omuntu ono aba mukambwe ennyo n'okusinga bw'abadde nga tonnalya zize so bebe kulu yatutrimulayininze era ndowooza alina we yalagajjaddemu okulaba nti omusajja ono afa kubanga bebe kulu singa oyogera ebigambo yaŋŋamba yankubirako buli recent nali n'ensonga ze njogerako nagamba Kayanja nina ekyokunnyonnyola bebe nagamba ekyo ky'oyogeddeko nze ayinza okukugamba omuntu gw'oyogeddeko kikyayitamu naye however ekyo gw'okyogedde bw'otyo y'embeera gy'olimu naye kankubuulire kino njagala olowoozeeko ne mu sayidi eno bebe bw'akiŋŋamba ngenda okulaba naye nga ddala ekituufu omusajja bwe mbigasegaseemu mutuufu nga omusajja mbadde nkuba wa bwereere olwo nenkola ki otandika okuwewaabwe nempebamu yosegedde era bebe yabadde akuyisaamu essimu ng'alaba ogenze astray oyogeza obukambwe mumala okukwatagana Kayanja wano we mwakwatagana ne Ichuli mutandika okukwatagana okikkiriza idea gye yakuwa nti ajangu leka nzemba nange nkole kitukwatagane tubeere nga ffe tukwasaganya ebintu bya NRA mukwataganira waawo olwebe nga okomyewo tukwatagana jjukira nze nali mu kkubo lidda kati ndowooza bebe kulu bw'abalamu nkomyewo n'eyisima akyaliri era bebe kulu yadvisinga isima okudda wano kiba bebe kulu abadde atubeerako nnyo bw'oyogera ekyensimatu ngalaba kikuteeka mu buzibu Kayanja no tusobola okubuloginga mu nkola eri smart mwawukaneeko ku bali abali mu lutalo bano be mukuba olwo basajja bammwe olina ku advisinga na kusaba kino kikolebwe bwe kiti kubanga oli part of the government essimu ng'eva wa bebe kulu yaŋŋamba bebe kulu yakubira abantu basatu essimu wano n'agamba Isima Kayanja ne Dr. Tiamale n'agamba mmwe mwekka benkubira essimu ku internet okubatereeza so bakola byonna iyo babibaviiriddeko ebizibu tafaayo neffe atulabye gye tutandikidde abadde tafaali nnyo we tuli olwaleero era alina future wa gye tulaga bebe era bebe asobola mubaamu abantu abatalina mukisa mu muntu so gwe seno manya abantu batunuulira nnyo ssente ensimbi enkalu ne waliwo omuntu akugamba ekintu n'okikola ne kikyusa obulamu bwo bebe kulu sisobola kulimba nti bebe kulu mu ssente ze yali ampadde nyinza ozibala ne ziwera emitwalo 10 naye nga mu byakugamba waliwo obulamu obukyuse naye ebigamba Kayanja yambala bwoti naawe positioning bwoti olwo kyoyogerako bweki kigidde ogenda obikyusizaamu ensi etandiza okukulaba layiti leero ng'akatambulira onegedde embeera brother Uganda we bale kutulaba teweerabira bannaffe aba Century Property Real Estates batunda amataka osobola okubafuna proti balina okuva ddala ku mitwalo 75 okwetolo ebbalibbali eyo nga teziri mu Kampala naye osobola obalaba bali Kyaliwajjala Namugongo Essonde wali offices zaabwe osobola okubalaba baganda bange ne bannyinaze abali Saudi Arabia, Oman, Turkey, Dubai, yona Qatar, yona gye muli musobola okubakwasaganya bangu nnyo enamba y'essimu ekyolaba so nga ate waliwo ekintu kyamukulu Kayanja yaŋŋambye tulindeko naye kale bane ngenda kukikubawo Kayanja njagala wano tusooke tunenye ekintu kya Jjaaja Ichuli omugenzi Mungu amusaasire ebyamusobako naye twagala kulaba Bloggers Association yagireseewa eddibu lya Isima kiki ekiddako kye mugenda okola mwenga ba founder b'ekintu kino Bloggers Association tebaddeewo saagala kulimba Isima kaagende n'ebibye byonna si yabadde president tebaddeewo ebadde mu nsawo yani eya Isima ng'omuntu ye badde pepa wakawe tewaliyo mu kulonda okuliridda wa okulonda okwaliwo emikono ne giyita waggulu Wisdom Kaye n'abeera nga afunye obululu bwali bumekaawo nga ye n'avaayo ng'agamba saategeera bwe wafuna naye Isima n'amugamba naye ndeka nkola eki mbeereko omukulembeze kankubuulire kino ekyo kye mwogere kya Bloggers Association tekiriyo
Isima yakwata kintu kye n'amanya nti nange nja kuliirako wano ge mazima. Isima abadde puwama ne waafiiridde finga fena tukiraba ne tugamba Isima ku myaka gy'alina ne Sweden waamusala lwaki taliiraawo agambe nti yatutwala naye nga yatutwala. Tulipotinga wa ofisi z'ababloggers zirwa bwagenda mu gavumenti bwe bamuwayo ka intaneti kompyuta n'ayiiya naye bw'ayitawo ng'omuntu abadde ayiiya buyiiya n'ekyo wa Bloggers Association ani sekuritale waakyo iwa kozi koyinza kuŋŋamba nti gwakulira babulooga n'oyogera Isima bye yayogera olwo babulooga oba obataddewa muli safe abasigaddewo. Andi nkubuulidde kino mu Uganda yonna leka kugamba nti tuli safe ffe nga babulooga. Bwe mba siri safe nze nga bulooga Calvin Kayanja n'omuntu avuga boda tali safe. Fenale tuli safe. Buli omu tali safe. Olwo Isima avuga emmoroka eriko ekifaananyi kya muwoozi avuga emmoroka yamuweebwa omukulu mu ggwanga lino eyakakwata pulezidenti mu ngalo emirundi gy'otabala asobola okusisinkana minisita gw'ayagala mukwano gwa sipiika Ichuli owakomba ka constitution bwe basobola okumukuba amasasi n'afanga enkoko mu gavumenti gy'awagira olwo gwe atagiwagira. So nkugamba bwe tuba tetuli safe teri muntu yenna ali safe ate kibeere noted. Muleme kulowooza nti babulooga fe abeetaaga obukuumi kubanga yesinze bwe mba neetaaga bukuumi olwo n'ababodaboda babwetaaga n'abaana bagenda ku ssomero babwetaaga koze ebigambo byenjogera bye by'omuntu owa bulijjo nze siri munnabyabufuzi. Okiikirira bali abawansi njogera nga bwe ndaba ensonga ku gurawundi minisita gy'atali eno mu ghetto gye tuli Kayanja n'atuukayo kati bwe mba siri safe ba ghetto youth okitegedde kati mu mbeera eyo nze njogera ddoboozi erya muntu wa bulijjo. Kayanja waliwo interview gye nalabyeko emabega olinawo wabadde wayogedde ku kintu kya driver saakitegedde bulungi nakiwadde obwongo naye saakitegedde bulungi nga Kayanja ategeeza ki ekya driver gwe baakutte kubanga ye teyafuna kuwadde obuzibu waswa era essaawa zino ali mu mikono gya poliisi naye wabadde otegeeza ki? So waswa Ichuli antera omusa naye lwakuba nti nga bw'omanyi bya protocols bw'osanga omukulu toyengeji nga bavubuka be bw'abadde nabo ebiseera ebisinga okuleka nga mumanyiganye ebbanga ddene waswanze personal badde simumanyi nnyo naye nga manyi nnyo Ichuli. Ekisooka Uganda we yatuuka tokyalina muntu yenna gw'oyinza kunyigira ku liiso kuteekawo mukono gwo nti ono teyakoze kino tubeere beegendereza ate tugende empola mu nsonga zino. Toyinza kuŋŋamba nti omutemu yazze n'atemula boosi wo bwe n'akuleka ng'olaba buli kimu kyonna. Bw'aba musirikale mu busirikale oba ku poliisi bamanyi oba paradinga ne bakuyisaamu n'emirundi ebiri londako omu bw'oba kwabo gwe walabye. Teri mutemu yenna ayinza kukulaba nti omulabye n'akulekawo. Wano mu Uganda ng'oli attisa mmundu ati kyenkugamba kirese ebibuuzo bingi. At least babalekera ebiwundu bonna abawonye wadde Katumba Wamala mu masasa agatonnya ng'enkuba omwana yagenda ye n'afuna ebiwundu okitegedde. Kati mu mbeera eyo jeno ng'obadde mu bato yemu ne jeno gye yalimu gwe n'ogivaamu nga weekuba nfuufu oba oyina tekiniki ki? Firimu za Gentili waziraba nnyo oyinza n'okwewoma essasi gwe training wagikolera wa Katumba gy'ataagenda yasobodde okuba ng'osurviving ogapanchinga bwoti n'ogadaivatinga ani nkubuulidde by'ebibuuzo bye tulina simusalira musango Katonda ayinza okuba yamubikkako akasubi nakyo yes. Naye mu mbeera eno kuba ekikolwa ekyatuuse ku Isima si yasoose twatuukawo sawa zaali we twatuukawo era amawulire twagategera ne tugendawo naye nti ekyokuba nti asobola n'okubeera nga alina obuvumu obuyimirira kuba wano manyi babulooga bangi abamanyi omukulu oyo yes. Naye omuntu abeera muntu mukwano ne byakoze ayinza obutabigamba abantu tubalaba bulabi
nkugambye toteekayo mukono gwo ku gavumenti oba ku muntu, wabula tulinde justice oba tulinde amazima, kuba go tegeekweka galinga oyiro ku mazzi. Gwe amazzi ne bwogengera otya mu pipa nga oyiro eya akanya kudda waggulu avaayo nadda kungulu. Okitegedde? Gwe ne bwoyongera otya amazzi mu oyiro yadda kungulu. Kati ge mazima tuleme kwekukubagana bifuba. Omaye wagenda kubalukawo kati olutalo. Wayogedde ku Waswa waliwo abamumanyi personally. Yes. Naye olwonjogera ku kikolwa. Kozi Waswa ne Isima sibe basoose mu viteeno. Kaweesa, Kirumira, batta n'omuwala girlfriend yali talina kyamanyi. N'alugenderamu. Ani omulala? Katumba. Omwana we yalugenderamu ne driver. Naye mwennyini n'asigala nga anyinga naye gaamukwata. Twogera ku bba wa Mama Fina. Yes. Ne Kagezi. Honorable Minister. Eyakafa. Okitegedde? Era oli gaadi we baamukuba amaki? Amasasi. Waliwo n'akyali mu ddwaliro. So kati embeera eyo ku bye tuzze tulaba twebuuza ono yasurvivinze atya? Driver wa Isima. Ekyokubiri ffe tuli bavubuka Isima abadde mu kyakaze nga bw'oba tomumanyi nnyo toyinza kutegeera nti kati ali waka. Isima abatemu baategedde batya nti zino essaawa adda waka? Kuba tuli bavubu Isima obadde mu kyakaze. Abadde mu kyakaze. Ezo essaawa ze baamukubiramu bbiri. Nga tekiyinza nakujjira mu bwongo nti obudde buno Isima ali waka. Ate yali adda waka. Ate kyenkubuuza. Ate nga weekend. Omanyi twetaaga tofumiitirize. Bano baategeera batya nti omuntu ono adda waka budde obwo Isima ku bukyakaze bwe yaliko. Kubanze nina biriifu nti aleka Isima teyasulangana mu nnyumba ebiseera ebimu. Kubona bobo bali yagubalanga misana kati bwasanga ebisawa omupiira yagusamanga gwa kiro gwa matala. Okitegedde? Kati ekitegeeza obudde bwaffe abavubuka tebuli constant nti ssaawa 2 ojja kusanga Kayanja ewaka. Nze nyinza n'okugisimbula nga ngende ewaka omuntu n'ankubira eddoboozi ne linnyumira mbwa can we meet? Oba n'okubanga ngenda wano oli nampisaako Subaru ng'eva ne twesinkana nga tuli Masaka ku laawundi. Nyawanyo badoddawo tugende tunywemu bbiya. Be bavubuka. Kati Isima ge machati n'emyaka gy'abaddemu. Njagala ombuulire. Omutemu ono yategeera atya nti Isima ajja kudda ssaawa 2 ewaka ku weekend? Okitegedde? So poliisi bwe holdinga Waswa mugireke. Esooka enoonyereze. Waliwo ebibuuzo. Isima si muntu wa bulijjo mu mbeera ze. Ate ekyokubiri Kayanja kino ekyabavubuka ekyokuba nti Isima ye si muntu wa bulijjo mu mbeera ze. Kubanga Isima ye muntu gw'obadde osanga nga interactinga ne ba ministers, interactinga n'abaka ba parliament, interactinga n'abayimbi ne ba generals. Kituleka wakati nga omuntu owa bulijjo mu Uganda omunansi atalina kyali naye ng'ekituufu naye agezaako kubanga yeenoonya abaako ne byayogera okutangaaza ebintu ebiri wansi ku ground. Anti kyenkugamba tewali ali safe. Ffenna tulina kusaba bukuumi nga bannayuganda. Bwe tuba twetaaga road blockers zikomewo nga bwe zaaliwo zikomewo buli omu akyekingibwe. Kubanga ekituufu tutuuse mu kaseera nga bannayuganda okuba nti tulayizinga amaloboozi gaffe. Mugamba tulina freedom of speech. Naye tetusurviving after that speech. Okitegedde? Awo wennyini reports nnyingi ezizze zibula obanga zirwawo okufuluma kubanga abazzi battiibwa bangi naye reporti up to lwaleero poliisi tennaba kuvaayo okuleeta nti ripooti ya gundi efulumye eri bweti ne bweti. Ekyakisima taata yagambye asaba bwenkanya. Anti kati kankubuulire kino obwenkanya bwa Kirumira wabulabako? Wabulabako? Ne bwe baali bakutte baabata. Nawulira biwulire. Byaliko okwera taata agamba nti baabatadde tebalina bujulizi bubasiba. Sijja kigenda tuka ku kya Isima. Ati nkubuulidde. Wanawatali justice muteekewo measures okulaba nti bino ebikolwa tebiba ku bantu. So okkiriza eggwanga lyaffe nti temuli justice. Ati nkubuulire Kirumira walabako ku justice.
Kaweesa wategeerako nti ono yamutta nedda abakuba batusuubiza Paka ddi bantu bafa baggwawo bw'oba tolina justice eri bantu teekawo measures okulaba nti tewali injustice okitegedde ono bw'aba abatta ali very smart teekawo embeera bakugire okubatta kamera bagula zaaki kyogamba yonna gye bamuttidde yonna teri kamera kale batulage nti omutemu be babadde ku booda bweti olwo gwe mugaso gwa kamera identification ezabaddewo ku premises we bamuttidde batugambye nti bagenze okukebera nga kankubuuze kamera bateeka buteesi nga bwe baagala oba ddala baplantinga kamera mu nkola eya security nti ono bw'ayingira wano at least tumufunira kweri ono bwadde wano at least tumufunira kweri kati nno kino nno na kintu kikulu nnyo bwe baba omuntu basobola okumukubira ekyanja amasasi amukubye n'addusa bigere ekyanja olwo bwe banaakukwatako ekamwokya kugambye ekyanja ziri apartment era security gye zine zikamera olaba omuntu tasobola kulaba mu apartment kati olwo ghetto ono waffe ew'emyala nsiko biki kitegedde kati olaba tewaliiwo nkola ya security mu bazimba ebizimbe nosanga ono azimbye ekizimbe naye ate kikola obstruction eri ekirala kikola kazikiza mu mbeera eyo mu kibuga wakati amawanga amalala nga Rwanda ogavaawo dda bw'okwata lino ekkubo tofulumamu okitegedde no bizimbe neno bizimbe n'eri bizimbe ebizimbe byonna biri ku plan obunafu buli wa Kayanja obunafu buli mu system zonna kuviira ddala kubategeka ebibuga kuba bino byabadde mu kibuga wakati kati ate olwo mu kyalo omuntu waddukidde mu kibuga ne kati olwo bwasinga kubira mu kyalo kyevuna wankugambye nti tukitunuulira ku isima yekka ffenna ng'Abannayuganda tetuli safe tunuulira area mwe bamukubidde Kyanja that's middle of Kampala developed area esuubizibwa okubanga erimu security bwe baba tebasobola kuzuula muntu oyo akubidde muntu Kyanja bwe balinde kusanga ewammwe ekabula soke oli ejja kukubakunye nako anono n'ennyoko mwali mukayanira omukazi n'omugenzi yes olwo olutalo lwaliwo lwo ebisongovu twabyejjirayo era Saala namugambye oba ebintu bino tulubagamba era nagamba waayo omusajja alimubuuza n'omukazi mulina mitambo kati ete tumaama n'abeera mu bwannamwandu naye Kayanja walaga obukambwe mu kuziika nti oli omusajja bamuyita agataliiko kino bamuyita ani waliwo omusajja gwe wali oyagala okugwira ng'owulira obusungu kiki ekyakuleetera embeera eyo kubanga naye yali akulaga kuba naliwo naye nkulaba ng'ovudde mu mbeera Edi Mizaya bankuba ekikono wakati wali oyagala ki nali njagala tuusa ddoboozi lyange kuba ekikwatako nabalabawo nafuna omukisa gavumenti esindise omuntu waayo waali balamu waali bebekulu waali tamale mirundi waali aba MP weebali abakulu okuva buli wamu weebali nga information egenda butereevu ng'olina kugiyisaawo kyekyavaako okutabukabulire bano abantu obalaba ebiseera bisinga buno mu vidiyo tebabulaba nali nfunye omukisa nga mbafunye mbannyonnyole isima bwafudde atali mu mativu kitya nga njagala kuwa omanye ebibo by'okuziika bibeera bya mu nju bisigala eyo nga nkimanya ekigambo kyenjogeredde awo kijja kusigala awo ng'era tekiswaza muntu naye neewunya famire yennyini eyankuba ekikono yeegase n'edimiza yavudde yiri Sweden tuli wano ku ground abantu babakuba masasi alabika yayiseemu nadda Uganda wagidinawunsinga lwaki otuuka otudinayinga justice Mukutte akazindaalo leka neeyabye nze agenda okusigala mu vita so wali oyagala kutuusa information ya omugenzi ogambe nti abadde nze isima mbadde njogera nayo beire basis tuyinza kuŋŋamba omusajja abadde abaprotectingira mu buyinza afudde talina wadde akajiiko k'ettaka yafa talina wadde ettaka lidiridda wawala owulirako ekyobugagga kye basoma okuleka emmoroka poliisi gye yakutte
abasiraamu beerufu bwe baba baziika omulambo baguyita n'okuyita ne baga nti waliwo agubanja waliwo gwabanja alinayo alina omwana ebyobugagga bye bye bino era owulira tebabyogedde abatalina wadde akajiiko k'ettaka naye kyandibadde kuyisima kolera gavumenti nakuba mpale biraka bwe tulaba nti kiswazaamu lwaki temwandeka n'ennyanika obuziina obwo nti omuntu abakolera atya ebbanga lino muzeeyi ku myaka gy'alina n'atasobola wadde oggula akajiiko k'ettaka yisima afudde munaku oba oyagala okiwulira oba toyagala ekyobugagga kyabadde alina ye mmotoka dulooni ng'ate nayo teri mu mannya ge abadde mukwano gwo nnyo kuba obadde omanyi ebyalina abadde ambuulira nze yisima abadde ankubira nampeereza amafuta mwana byali byagana eso si kikulu mu nsi bw'oba tolina mwana osobola okukolerera bakadde bo njagala onoonye muzeeyi mutabuliiki omubuuze nti yisima alina kyayongedde ku famire okuleka ogamba connection naye mu byettaka n'ennyumba muzeeyi bwe yagiteekako amabaati era bweri otegedde so mu mbeera eno omusajja abadde astretchinga nnyo okukuumira abantu mu buyinza nga tafuna bakuumiramu nga tebamuyamba afiiridde muzigo yisima ye yandifiiridde muzigo mu gavumenti eyaabwe kati tokolindeko big brother oli ajja kugamba abadde asula mu apartment mukwano kuba muzigo era nga asasulira mu mwaka omuzigo tegulina njawulo ogw'omukatanga n'apartment gwenna mizigo twawulirako mbu bamusasulira ati yeye embeera Muhozi project twawulirako project emusasulira naye nga lwaki osasulira omusajja myaka 4 pulaasi wali yagala mukolere n'otamuzimbira kayumba we yisima abadde akyali myaka egibeera mu mizigo naawe waliwo ali mu profession eyo nga ne president akumanyi naye ng'eggwanga lyafuga ministries zonna n'eyalandizi yagiinako obuyinza nga tolina 5 ku 10 mu nsi eyo bannange namwe mutulekangamu ebyo nali njagala bibuuza awo direct nga ne bembibuuza weebali ne bankuba ekikono nakulaba president akumanyi n'eggwanga lyafuga tolinaamu wadde 5 ku 10 so ekyo tukirabe ffe nga babuloga tukiyite kitya owulira ekyobugagga kyayisima kyebasoma tetwakiwulira n'obulwa omwana mu nsi n'5 ku 10 n'ebula ng'obadde owagira gavumenti nze nga sitabukira kwogwo mukolera n'engumi yali egenda kunyooka bamuyita Calvin Kayanja ngenda kumuzza inshallah webale nnyo webalire ddala tulaba weyongera okusubscribinga likinga sharinga genda mu comment section nekawo obubaka bwo oba oli awo emboozi ya Kayanja nayo ekukwatako tetuli safe abali wano abali eyo naye abasinga okwagala ennyo Kayanja bamwetaaga ennyo wali abantu beeyo abali Saudi Arabia bakadama mikwano gyawe basekadama mbempa walinga nnyo mbaagala nnyo webale nnyo webali ddala sibula batulaba so baganda bange ku Big Brother Uganda tujja kubeerako mpolampola nga tukwasaganya ensonga commenting ngenda nnyo mu comments ndabe endowooza zammwe kwenzija lisaaki n'ennyongera okusima waliwo abawakana abakulu kati andi babadde tebandi isima yafudde talina wadde akataasa k'ettaka 5 ku 10 nnene ate ku kifo byabaddemu n'abakulu ba miitinga ne bwogamba nti olitwalire mu kutiya waliwo alikkiriza ku apartment ye obwo tubiyite bukodo babadde akolera kyenkugamba kye twetaaga okulambuluulira abantu nti osobola okukolera enaalemu n'okuba empale ebiraka sibo akome atakomira mpeera webale nnyo webale ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala